Yes, tukyagenda maaso program munyo kumacha akadde kano tuba tugendako ebweru w'eggwanga ate okumanya bo mawulire agafulumiddeyo n'empapula eziwandise ez'enjawulo. Olupapula olwa Guardian lufuna mu ggwanga erya Bungereza luwandise ku muliro ogwakutte woodi y'abalwadde aba COVID-19 mu ggwanga erya Iraq. Abalwadde 40 kikakasiddwa nti bafudde. Babadde mu isolation center oba unity yateekebwawo ku ddwaliro waadi yaabo be baawuddemu amuliro gukutte guvudde no ku oxygen exploding twongera okugamba na Uganda jukira minister naye avaayo neerabula nti okuumira oxygen ewaka ali highly flammable akwata mangu omuliro kati ono abadde mu ddwaliro mwennyini mwakutte n'ayokya woodi namba abalwadde 40 mu ddwaliro erya Al Hussein Hospital mu kibuga Nasiria. Bano bafunye enjega nnyingi ne mu mwezi ogwokuna mu kibuga Baghdad era waliwo eddwaliro ddala eryakwata era kyava ku oxygen naye ekyavirako ne minisita Mulamba okulekulira kakati ate wano bavuddeyo bano bantu bekalakasiriza ebweru w'eddwaliro baagala abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga z'eddwaliro oba ebyobulamu okutwaliza awamu babeere nga balekulira bakulembeddwa sipiika wa paalamenti yennyini Mohamed Al Habus abeere nga akaka abakulu balekulire kubanga tulaba nti eggwanga erya Iraq balina ndowooza abantu obukadde nga 4 nabo bakagemako akakadde nga kamu COVID nabo tabali bulungi nnyo bafiiriddwa abantu emitwalo nga 17 gwe muliro ogwo ogwakutte eddwaliro mu kiro ekikeesezza olunaku olwa Mande naye nga enjege eno lunaku lwajjo kiro ekikeesezza olunaku olwaleero isolation ward bawulira kyanaku nti embeera bwetyo ate etuukawo mu setting y'eddwaliro abalwadde nga bali ku oxygen bali kuki ate ne bamaliriza nga bafudde muliro kwegamba kifaananyi kibi nnyo naye embeera yo bwetyo ba oxygen luza kibeere ekyokulabirako ekyokuyigirako nti wano ebyobulamu baavaayo ne baga nti mwegendereze oxygen aids burning or fire. So scientifically it is true. It is true. Mpozi kyokuba nti abalwadde ate bebakoze ki bebatusiddwa kwata obuzibu ate obuli obusinga nekukyalabaddeko mu April baali 2 abaafa mu kibuga ekikulu Baghdad bano kati bali 4 naye nga bagaye nti n'abalala naye bateekwa nakwebuuza lwaki iliwo kiri bwe kityo kuba eyo incident yesoose okuva COVID-19 abalukawo mu nsi mu mawulire getusomye ne getukoze ekigona tetuwulirangayo incident bwetyo awalala kyengamba awalala kati musajja mukulu ali ku oxygen ate omuliro gukutte wadi gyabadde ajjanjabirwa kati olaba debli abalaba Charles Campide yabaddewo abalaba erinnyerinnye abalaba tebanaba kumanyikako namayitire gaabwe babagambye nti mubadde mulimu abalwadde nga 6 naye 4 wetwogerera zembuyagezi ezikunta mu ggwanga erya Iraq eddwaliro erya Al Hussein mu kibuga Nasiria nibalamala igulire erisinze okuwandiikibwa beewunyiza lwaki obatolikubyeko kuliisaawo lyerya obusosoze mu ggwanga eryalibadde kkulu okusinga libadde likwate ku byabulamu Bungereza ebyo byabo babadde nga basosola bulijjo no lyerisinga nze okunkwatako eggulire erimu erya Boris nti Boris Abangereza that is okay babasosodde emyaka n'emyaka buno bulamu bw'abantu abaddugavu yes omuddugavu ojjukira bobanga sebo ensonga eno nkulu nnyo ba Marcus Rashford baani ba Jadon Sancho ensonga sebo ina roots ne history ekibadde ekya Black Lives Matter ekya George Floyd it is amazing nti ensi zetulabanga ziringa ziri civilized nene tutuuka ku kiseera kino kyennyini ng'abantu bakyasosolebwa naye babasosodde nga n'omupiira tegunnatandika kiki kyegamba penalty bwe zaabalemye ate ne kitabuka kyegamba nti ne mu kabonero kali akokulwanyisa obusosoze ak'okusimba evivi wali ng'abazanyi batandika omupiira nti baba bowinze okitegeera ne babowinga so nze kinuma nnyo bwana wamala kyovola nze nditutenga ng'okulyawo ekkulu nti abantu betulowooza nti bali civilized ate bo we bajje ne baffe nga tetubasusula okimanyi nti tususula abantu ababeeru teri abagambako munna niffe walulwa kiba tususula ffe twagala kubeera nga bo bennyini ate enviri ze tukola kala gye twagala obbeera twagala kubafaanana bufaananyi ffe ekyo kikola totunenya okukikola ekyo naye ffe tubanenya okuba nti ffe oba tulaba nga abatali ki
nga batali worthy. So ensonga eno nze nagitutenga nkulu abavubuka abato abasobodde okutuusa tiimu ne betika tiimu gituusa we bagituusiza ate ku final ne balemwa okufuna just ekikopo ne babeera nga basusuddwa ne babooing bandi ku social media ne baba bashinga ne bakola ki ate n'omukulu Boris Johnson naye yennyini bamuvunaana mu nsonga eno yeetonze ne bamuvunaana mu nsonga eno nti yasooka n'abisiriikirira bwe yalebe ng'omuliro gukute ate n'asooka okuvumirira kukoze eki kutandise ate n'avaayo n'abangana naye avuddeyo ndowooza ne secretary of security Priti Patel ne babaako okulungamya kwe bakoze so nze kinu kyannumye nnyo era ndowooza abakulu lwakuba nti tuli balokole naye nandigambye nti naffe oba tutandike ate si kirungi kusosola tubasosole naye tugenderaawo naye mukomye betulowooza nti muli bagunjufu naye mutuswaza mutandika okubeera nga ebintu ebyo mukyatutunulyanga abantu abataliki bakola sayini z'enkima bakola batya ebitali birungi naye Rashford yavuddeyo n'agamba nti 21st century mu kiseera kino nga tukyatandika twogera globalization twogera ku kinga wakyali abantu abakyalowooza nti abantu abamu si bantu ate abateeka okimanya nti civilization yatandikira wano waffe wano mu Egypt n'eryoka etambula okugenda ewaabwe so tuza twayitawo dda okulevu kyova olaba nti ffe kyenkulaze wali ku ntandikwa nti fe olaba tetusosola tetubasosola tubatwalanga abantu ngaffe actually twandibadde tubatya kuba bo balabika ng'oba oli abaliko melanini yaabwe bo balina ekibabulako neffe twabakkiriza ne tubatwalanga ki naffe balina otutandika ensonga eyo yabaswazizanya abangereza ffe mutukwatako kuba nti mwali colonial masters baffe kuba nti ate mukulembedde abasajja beebo ababadde basamba omupiira abalemeddwe okuteeba penalty Marcus Rashford Bukayo Saka ne Jordan Sancho bo baganda tebakifaako baganda eyo kala yaffe tetwafuddeyo era tekyabalumye Marcus agenze maaso he ali sorry olw'obutateeba penalty but he cannot be sorry for what he is tasobola kubeera sorry ku kikyali atagenda kikyusa tebugenda kucyanca so abangereza batuswaziza nnyo babuyinza abaana ne basindika obubaka bavuma babamesiza okutwala ekikopo naye ate beerabidde nti we batuuse bano abaana bano actually bano babaliwaga okubatuusa wano ku finals we batuuse Saba Minister ndowooza ajatula mu nsonga eyo babeeko emmundu zavuddeyo South Africa kati military yeri ku nguudo basindise abamagye bagende ku nguudo bagumbulule abeekalakaasi doza kati waliwo gwe mbadde nnengera wano etuuse ku nyuge kati South Africa babbi nnyo bali mu keesi naye n'asitula firiji ayitadde ku mutwe agenda nayo nalabye ebifaananyi ng'abamu babba coffin wakiraba yabyeko ndabye ayetise firiji basula bintu abamu babbye coffin batuuse okubba coffin omanyira nti aba South Africa nabatera banswazeza nnyo chaos bano beekalakasi embeera yonna gye bafunanga erimu akavuyo bo babbiramu ku lootinga bulootinzi aba Nigeria yes nga bakuba Nigeria ndoza n'abazimbabwe bwe batyo omanyira naye embeera yali bete yakubba yakuluutinga so nabo aba South Africa balimu olubbibi balimu oba balimu ati ndowooza Abanigeria bangi abaliyo oba olyawo kati ababbi abasinga Abanigeria bali mu ggwanga erya South Africa tembeera nejjawo abaffe tebabba bali wali mu kunyenyansa bali eri bobo mu nsonga za kisawo bayiya buyibyo biri South Africa atulaba twogera kugulire nti eggwanga lya South Africa government of South Africa yayungudde abajaasi bagende bagumbulule abeekalakasi abadde beekalakasi olw'okuba nti omukulu Jacob Zuma yali omukulembeze wa South Africa yatwalibwa mu komera ate obwegumu obadde bugenda mu maaso poliisi byagiremye basazeewo kati actually byatuukidde wano ng'abantu kumpi 5 bakakwatibwa bali mu nkomyo ate abo 6 bakafa embooko enyoka kati kugenda mu maaso mu ggwanga erya South Africa kusingira ddala bitundu ebya province ya Gauteng ne KwaZulu Natal ne Johannesburg mu kibuga wakati ono gundi gyazaalibwa Zuma embeera eyo kati tebagenda munaku 5 bava ku lunaku lwakusatu ne beekalakasa ku lw'omukaaga Sande n'olwaleero embeera ekyali nzibu bagenze munaku mugebingiru lw'omukaaga ndowooza olaba boononye ebintu buli kye basanga babba kibbe bateekawo barricades bookeza emmotoka ebintu babyonoona naye simanyi kati kye baagala baagala Zuma bamutibuti ate nga tekisoboka ndaba nga tekisoboka
Zuma bamuganye myezi ena pozi gundi ye application ye oboli okugitunula yabadde balina kudda n'okulwajjo okwongera okumuliriza naye nga kye baali basazeewo okusooka bagigoba with even costs bamugamba agenda osasula n'okusasula ate ng'oteekeddwa okusavinga emyezi ena ku myezi 15 tulyoke tukuwulirize ate ng'ojja kwambala ovule ya orange ey'abasibe bonna teri kukyalira teri VIP treatment yonna wadde yali president w'eggwanga eryo erya South Africa owokusatu ne bamugamba nti nedda byonna bye yakola ateekeddwa okuba nga abisasulira yawakanya byonna ebyo agamba nti eno plot just bamulwana bulwanyi bya bufuzi okuwagala omu ku bateke neera yavadda mu bwimu naye nga kyaleesewo era okwawukana mu ANC kubanga bamu baali tebakkiriziganya na kyakumuvunaana naye ng'ate baali bamulukira dda olukwa okubanga bamujja mu kulembeze wadde ate ye 2018 yasalawo kubanga resigninzi naye ng'ate embeera ne palamenti yennyini yali emaze okubanga emuggulako emisango egyo ensonga z'abagupta families naye nga byonna byali bizuzu anyhow tugenda wumulamu katonda awo wennyini bonna watukomyewo tujja kulaba ate biki ebiri mu Daily Monitor ono naye katulabe today in history n'obaka obwo then tukomewo tulaba ate biki bye tugenda okuzzaako mu papula muno tovaawo katukomewo katono